nti obuvunaanyizibwa bubeere bwa Kyagulanyi ng'omuntu bw'abanga ddala akyakkiriza nti ali mu struggle naye ne bw'abanga struggle yagivaamu omanyi waliwo ekintu ky'oyingiramu kifaanako ng'omukyala okugenda mu laavu n'omusajja kasita omala okufuna olubuto ebyolubuto batokyabiinako kontro ne bw'olugyamu osobola okufa ne bw'oba ozaala osobola okufa olina kuguma n'ogamba nti omwana kamukole ki kati Kyagulanyi alina kwejjako abanoonya ebifo abatali mu abaava mu struggle ne bagenda mu revolution ey'okwenunula bakaayanire ebifo bafune ebifo n'ababirina banyweze ebifo mu bakola ki eyo si ye struggle yakujjako nakyemalira waliwo ekibi omanyi ekintu ekimu kisobola okuba ekibi naye ne kiyambako abalala n'akwata n'effumu era n'agenda ewa Kyagulanyi tonnamanya ani yamutumye kubanga teyakedde ku makya n'aloota buloosi oba n'agamba bugambi nti nze ngenda kulaba muzzukulu wange Kyagulanyi kankwate engabo eno n'effumu ngende mbimuwe agende atabaale waliwo omusajja emikono baamuyitanga Kiwanuka Musisi obadde mwana muto naye mu 96 yattika Museveni olubengo abantu bagamba atamuzadde amutika lubengo naye Kiwanuka Musisi ayina ebigambo byayogera Museveni mu 96 omuntu waddamu n'awuliriza ebigambo Kiwanuka Musisi bye yagamba Museveni ng'amutikka olubengo olwo bw'obitunulira olwaliro bikwanaganya n'omanya lwaki Museveni atufuza emyaka 45 ate ng'ayinza n'okuweza manyi lwaki jjajjange Kayiira tewamulabye bwe yakyadde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja ne Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere ne Ddaani Muliika n'abalala n'ebibazze nabyo kyekikulu babadde n'engabo babadde n'effumu obubonero obwo bukulu nnyo era njagala otunule wano gye tulaga nti ne Museveni agenda kukolayo kammo akalimu abalogobe oba abasezi be nabo bamuwe ebintu bye bimu ebifaanana ebyaweereddwa Kyagulanyi wadde banaaba tebamanyi makulu gali mu kiri naye jjukira nti abalaguzi bwe bajja eri kabaka okukola ki sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasuze otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Ssekanjako officially campaign olwaliro zigguddwawo ennaku z'omwezi 29 nyina munnamateeka Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mutunuulizi wa nsonga mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa munnabyafaayo Ssentamu buuza abantu banyabo ne bassebo abatulaba era abatuwuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza nsaasidde abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo n'ensonyukirako abafunye ebirungi njagala kwebaza abantu abatwala obudde bwabwe ne batukubira amasimu n'abaweereza message nga balina bye baagala okutangaazaako naye njagala okutegeeza abawuliriza yongeza ku ddoboozi Ssewandagi ekakaanira ddoboozi kubanga Siraje Lubwama ayogera mpola okunsinga naye ate musanga ne muwulira nga muwuliriza obulago buno kojja bwalwadde gyo nayise mu nfuufu y'amaanyi ayogera ebigambo bino kojja wange ni musajja mukulu ate nzija wano ku seeti kuno kwontadde nga nzikiriza nti gwe wadde okyali muto ku nze olina ensonga lwaki ozimba channel eno oyagala channel eri credible kuva eri ng'okyandeeta ku TV anze bwento saagala nnyo bantu sijja wano okulokompoka na bigambo bye simanyi nga bwe nawulidde omukyala agamba we Canada mbu oyo omwana ebintu ebimu ayogera n'ayitawo ekisooka siri mwana emyaka nsusa 50 5 Canada nno yadde mukambwe audio impititive zimusuna abaana nina n'abazzukulu abo bamusajja mukulu okitegedde kati bino ebirala byenjogerako mbimanyi okusinziira mu kumanya kwange
ekisooka kanku ekyokulabirako Winnie Byanyima ng'ava mu State House okuva mu State House Honorable Jabberi Bidandi Ssali yali omu ku bantu abaatuula mu meetings ezo ezisalawo lwaki Winnie Byanyima ateekwa okuva mu State House agende ewalala biki ebyaleetera meeting ezo nze ng'omusajja omukulu siyinza kubikola ki kubyogerako oli mutuufu ayina we yakugambira nti Bidandi Ssali yagamba nti Besigye oyo yasaana bw'ati nakyo kankimubuulire Muzeeyi Jabberi Bidandi Ssali tabangako na link na retired Colonel Dr. Kizza Besigye Muzeeyi Bidandi Ssali Kizza Besigye we yeesimbirawo mu 2001 Bidandi Ssali yali chief campaigner wa President Yoweri Kaguta Museveni era kalango oyina kewekoledde Bidandi Ssali ye yakakuba mama akakola butereevu naffe ne tukola akaffe Muzeeyi Bidandi Ssali bakwataganira wa ne Kizza Besigye Besigye amala kudduka mu ggwanga n'agenda ebweru Muzeeyi Bidandi Ssali abamupanga ne bamupanga n'agenda South Africa nga mulwadde naye ng'agenze mu meeting eteekateeka olwo Muzeeyi Bidandi Ssali nga amaze okufuluma mu NRM ne Museveni baawukanye n'agenda South Africa nga waliwo bajjano b'amagye besijja kwogera naye bemmanyi nti gavumenti ebamanyi teyali top secret be baholdinga meeting e South Africa omwali ne Muzeeyi Bidandi Ssali omwali ne Kizza Besigye nga bayise Muzeeyi Bidandi Ssali agende mu meeting eyo akkirize bo ba mu sponsoring avuganye Museveni mu 2006 okitegedde mu 2006 mu 2006 avuganye ani Museveni avuganye Museveni era Muzeeyi Bidandi yakugamba yatunulira batunulire bwati nga bajjeno b'amagye nga meeting zabadde abeeramu mu State House ng'ebigambo bibadde boogera byawukana ne baali bamugamba ku ssaawa eyo n'abatya n'ataaninga down offer yaabwe n'agikola ki naga sijja kusobola n'akomawo era bw'amala okutaaninga down offer yaabwe ye Besigye ne yeewaayo n'agamba nti nze nkoze eki nze nja kuddayo oba mbaayo kati omukyalo ono bino ebimu byayogera ayinza okuba alina ebiboozibozi bye byeyanyumyanga ebyo byawulyanga nga banyumyeyo naye nze emboozi zange zennina nzijja mu credible sources so omukyala mbadde sagala tumugendeko nnyo waliwo yakugambidde nti taata wa Winnie Byanyima yali tayagala muwala we kola ki kufumbirwa President Museveni ojjukira nga naleeta ekifaananyi nga Museveni agenze okulaba kitaawe erwakitula ng'ali ne Winnie Byanyima nga Winnie Byanyima ye bodyguard njijjukira bano bakimanyi bulungi nti Museveni yakulira wa Winnie Byanyima wa Boniface Byanyima nga babeera n'ono Winnie Byanyima era we baava ne bagenda mu nsiko kati omukyalo yayinza okuba nga amanyi byamanyi muweeyo obudde olunaku olumu ajje wano ku set ali Canada Canada gyali ajje wano ku line tugubaganye naye ebirowoozo ku facts ova kuŋŋamba wano nti wandabye jjo nga nkugamba ndi shaka nze ebigambo byange mbyogera nga nina facts eziri undisputed ekireeta Winnie Byanyima okukola bino byonna mbimanyi kati yayinza okuba tamanyi nakumanya but yogerako ebisobola okwogerwa byokka yayinza okuba tamanyi nakumanya nti Janet Kataha Museveni bw'ajja Uganda n'asanga Winnie Byanyima mu State House bunaku babeeranga mu kulwana era ekyo kyekivaako okutuuza meeting ey'abasajja bakulu nga Bidandi Ssali bagamba Museveni tuswala zino entalo teziyinza kubeera mu State House kubanga oli yali musirikale nga ne mundu agimanyi ono civilian nga bano Bidandi Ssali beeraliikirire nti omusirikale oli kubanga ono omukulu yasomoozanga oli nga bano beeraliikirire nti omusirikale oli olumu ajja kuva mu mbeera mu State House mbeemu ekitakola ki ekitabaawo ne bakkaanya n'afuluma kati so bano banaffe ab'e Canada bino ebimu bye basoma ku intaneti simanyi birala babikola olumu nali nsoma ku intaneti mbadde njagala tuve ku ebyo Sewandagi tugende ku nsonga olwalire tuleese naye katono nnyo
nali wano nenjogera ekigambo kyali kya Luganda. Bwe mmala okukyogera kyali ku musolo, endobolo, empooza. Kati bwe mmala okwogera ku musolo gwe bayita endobolo, mukwano gwange n'agenda ku internet n'akolako search. Ekigambo kye yaleeta okunnyonnyola endobolo nga ssente omukazi gwe bawasizza ab'oludda lwe ze batwala ewa Kabaka, kubanga Ssewanda gye yawasizza oba Najjuka. Mbw ab'oludda luli batwala ewa Kabaka ssente ezo embuye endobolo. Kati bino ebimu bye bajja ku ebiboozibozi bye bawulira eyo nga beerimba, balina platform ezo ziri online eziriko wolokozo zisabula. Omuntu n'abeerako n'akuwa intelligent alert, gundi gwe abantu be Uganda babatereka bajjeewo batwale ebyo bya alert ebyo. Oli n'agamba nti wano we tubadde twazimbye ekitebe ne tukitongoza nga gavumenti emanyi. Kojja gavumenti eno ng'ekubanja ng'ekwetaaga, newe walidde, newe waguze ennyama, newe oba wagenze ng'olya chapati Rolex. Kati gyo nayimiridde embalala nengulawo Rolex ey'enkoko, chicken Rolex siringi 7. Nensanga ate ng'oli wa mulembe. Ene waffe tulinawo KFC, Kentucky Fried Chicken. So bali balina mbalala fried chicken MFC. Tesobola kwenkana KFC. Okitegedde? Naye gavumenti kati mu records ekirina nti Ssewanda gye yayimiridde embalala n'agenda mu supermarket eyo n'agulawo Rolex n'amazzi aga Lwenzori Mineral Water. Gavumenti kati ye ina likodi zaayo ebirina kati. Niyo tokulembera gavumenti ng'olina okubeera ng'oli wa kati omuntu ayinza kulimba nti bali baagenda ne bagulawo ekitebe. Waliwo kati kankubulyeko Ssewanda jate kati ebyekitebe ebyekikeso bitegeere. Waliwo ebigambo ebimanyiddwa bw'okuba ng'essimu n'ogamba nti abatujju mbalaba wano eyo essimu y'obutereevu kasoogere olwo ebigambo ebiri code names, ebigambo ebimanyiddwa. Waliwo code names. Yes, coded words. Ezo nga zigenda direct nga olukyogerako bw'oti essimu yo it is automatic mu security yetriggeringawo kuki ku security alert etandika okubuuza ono lwaki ayogera ku butujju kikyategeeza neboyogera linnya bulinnya nti gravity omutujju. Waliwo kalakati toyinza kukwata kizimbe kyo n'osiiga red n'osiiga ne white n'oteekamu ne black n'otateekamu kigambo Airtel security netabuuza. Kozi zino ze kala za Airtel era wonna w'osiiga red nga tewali kigambo Airtel nga tewali kigambo Airtel security eri alert eteeka okubuuza kigenda maaso. Kati bagenda kuza nti common man is party. Okay, kibiina kiri registered twakikiriza kyopa naye era bakitekako ba agent ne babeerawo era weebali tebasobola bbulawo. Waakiri bakusindikira asiiga langi ne bakikola batya engeri wonaga nti noonya asiiga langi n'ogwa temuwa security yennyini. Omanye ebintu ebimu bizibu. Sentamu gw'okola naye okunoonya asiiga langi yewa security yakunoonyeza asiiga langi. Ate abantu baba ne bwino waabwe. Ojjukira nti abantu bagamba nti Lubongo yasi Munyankole netwagala okuwakana. Oli n'agamba nti Lubongo ya Mutoolo, omulala n'agamba nti Lubongo ya Munyarwanda. Naye okimanyi nti ebigambo ebyo byavuddeyo olunaku lwajjo nga bagulawo ofiisi. Olunyankole ne lumulemu okwogera. Lubongo yayogedde Olunyankole ne lumuggwako n'ayogera Oluganda. Ng'oli mbalala Mwankole n'oyogera Olunyankole n'okuggwako n'oyogera Oluganda mu Banyankole. Ne kati Lubongo yeye muki oyo no agent wa tabbu. Katonda yakola omwantu gwe bayita Omunyarwanda lwakuba bano abaana abato bafunye obukyayi ku bantu ne baba n'obukyayi omutima guli naye naturally mu bigambo bya intelligence they are the best people mu Africa. Mu kuketta mu byobukesi Omunyarwanda bw'abeere Buganda aba Muganda, bw'abeere Busoga aba Musoga,
bwabera mwankole aba munyankole bwabera mwacholi aba mucholi Lilian Abel twamala kuyomba naye yawandika ku Twitter handle ye n'agamba nti today Buganda must die nze nabitandika nentabukira Lilian Abel tugenda okuwuzika nga abaana bamaze tutegeza nti Lilian Abel si mucholi Munyarwanda tata we yagenda okulwana mu lutalo n'afiirayo mu 94 mutalo we 94 yeno yali yamulekera genocide musale naye yali tamanyi nti ye naye nyinyi yatamanyi nti Munyarwanda poze no gaba obase obwa minister ndowooza kati mubaka wa parliament yo Rwanda wabula alaba bwatuko okusoma akolamu akantu katono nnyo agenda okulaba ng'afunye sponsor ngaawo bamwongerayo atuka ku university akola akantu katono nnyo agenda okulaba nga kakoze kasanyusiza sponsor ng'amufunye nga tamanyi nti bano bona bamusponsoringa eyo yentendeka y'abantu bali gye bakola ki gye batendekamu abantu baabwe kati ffe tetukimanya tutunula butunuzi abatabinoonyerezaako kati ffe abakola okunoonyereza mukwano gwange we Canada ajja kulawo okuntegera natidde nnyo bwe nabadde eishaka omukazi omunyankole bwe yatulabye nti ffe tuli Baganda n'atubuuza eradde nga gwe kojja tomanyi kubuuza eradde manyi bulungi lwaki simanyi tutandike eradde sebo mwasi bimutye tolaba tebikubuze tebikubuze eradde siwe kikoma apana baga batya mirembe katebe niyo omukyalo omunyankole yatubuuziza eradde perfectly kati awo nkirabe ne Rubongo ye ebigambo by'olunyankole bisobola omuvula nga ffe tuddamu ennyindo yo yengoba nkyagibuusa gitereeze so embeera bwetyo bwetambula naye njagala kutegeeza mukwano gwange sitera kwogera bigambo binakaddiwa ate sitera kwogera kyesirinaako kumanya buli kyenkola olya nze nagamba abantu kojja wange bino bagamba buli waggulu omanyi wali omanya asingayo nze wendi tewali mumanya nsinga aliyo yenkana kumanya olenga Simewo Nsubuga omanyi lwaki tuli mumanya nsinga kati ntudde wano ku set bw'oba wampadde omulamu ogw'okwogerako neebuuziza ku bantu aba bwe ndowooza nti mu nsonga ezo bazimanyi okukola ki okusinga batano kati ndi wano n'amagezi g'abantu bameka batano ngattako n'agange nga ndi wa 6 kati eriyo omuntu sekino mwayinza okuba n'amagezi ag'abantu 7 kati kyogamba nti kyemba njogera tewaba wansinga kukimanya aliyo akimanyi kunnenkana tukimanyi fembi nga bwe nkimanyi bwakimanyi kati ono omukyala asooka akubulire okumanya kwe mubawini byanyima biki byabamanyiiko kale wona wasinzira okubeera ng'otulaba nyina Sentamu Mukasa sewanda gye tuba tuvuga katakaawo njala tugende ku nsonga musajja omuntu avuga kataka ate munamateeka anti tubajja tukola tukyetoolola mpaka tutuuka ku mulamwa kyengezaako tegeeza kale kyengezaako tegeeza ekyo olwaleero waleese amaloboozi ne gandeetera ebizibu abantu bo ne bayomba gali amaloboozi ate ogafaako matuufu baba gamba ga AI kati simanyi lwaki ono omunafu we Canada ago tiyagogeddeko anti oyogera ku kyomanyi kyotamanyi tokyogerako ekyo tokimanyi anti waliwo ate ebyo bwange obimanyi mu bukyamu kale bakandidates bali 8 mu kalulu ka 2026 abagenda abakakasiddwa okuvuganya kuba president okuli Nandala Mafabi James Nathan wa FDC Forum for Democratic Change okuli Mugisha Gregory Muntu wa Alliance for National Transformation ANT okuli Yoweri Kaguta Museveni wa National Resistance Movement NRM Kyagulanyi Sentamu Robert wa National Unity Platform NUP Munyagwa Mubaraka Serunga wa Common Man's Party CMP Kasibante Robert wa National Peasants Party NPP Bulila Franka Kabinga wa Revolutionary People's Party RPP Bulila Franka Kabinga yongedde kulinnya lye kyanne Mabirizi Joseph wa Conservative Party CP beba candidates bali munana onako lwalero officially kuliko Abanyarwanda babiri bona bana Uganda nti bona bana Uganda wali Munyarwanda muganya mu Uganda mulimu amawanga seba Abanyarwanda bana Uganda kati ninyo sagala ojjawo kati ninyo sewanda gisoko ndeko kati nimbadde nkyamala yo gundi yange officially bono lwalero bagenda launch egenda banga ku launching manifesto zaabwe bagenda kutandika officially Yoweri Museveni owa NRM agenda kutandikira mu Nyonyo Kasibante Robert owa NPP wa Mityana Kasanda jatandikira
KRC Kyagulanyi Robert Center atandikira Jinja yagenze dda. ANT Mugisha Muntu atandikira wa lero ye tagenda kukola ndowooza ye wancha. Owa FDC ali Buyikwe ndabye tuheyonge Buyikwe gyali angambye batandise. Owa Common Man's Party Munyagwa Mbala Kaserunga ali Kawempe Katanga awondooza mu Kasaawe naye agenda tandika. Owa RPP Bulira ali Bugiri. Owa CP lero ndowooza tayina n'enkya tayina. Sewandaji. 2026 Uganda esalawo era abasajja n'abakazi bali mu kkubo batandise. Kyagulanyi akedde Jinja n'abalala bagenda ndabye Ssaabakunzi wa NPP Luswa Luwemba omupiira obadde okimanyi naye nalabye nga ate president ayomba nga gamba nti alina n'obuyinza obulonda abalala nga president omukyala Stasha Mayanja bamuletawo nga Dikoyi agamba mu tebasobola na kumugoba ye ayina okugoba bamugobye kati nga bo bali mitiyana eyo gye bazaala omusajja Kasibante. Kiki kyetusobola okujjayo ekyamakulu ekyenjawulo mu kalulu kano kwe tugendamu mu mbeera eno yonna nga wolaba buli omuli ali mu kweteekateeka era ne bwe baagala ogenda ku ballot paper ne kakati bakatumba oye baani bakyali maziga bakaba bakulaga nti baali baagala nnyo okugenda ku ballot azifu balina kye basobola okujjayo ekyamaanyi. Nze ebintu njagala nnyo bitunuulira mu mawanga kubanga twagala tetwagala Uganda eno nsi erimu amawanga ag'enjawulo. Mulimu Abanyarwanda babiri. Mulimu Abaganda betulowooza nti Baganda babiri. Baani be mulowooza? Mulimu baani bolowooza nti Baganda? Sokondeke sijja kwogera mannya g'aba naye nze nkuwa kyakulabirako. Mulimu n'abo abalina amannya Amaganda naye nga si Baganda babiri. Emwe Muganda babiri abalowoozi banti Baganda babiri. Mulimu abalina amannya ageekuusa ku Baganda babiri. Kati Buganda erina bakandidate 4. Kati omu alina erinnya eryekuusa ku Buganda Munyankole. Kitegeeza nti Ankole erina candidate nga Muganda Omunyankole. Ye candidate nti ali eno n'alya n'eri. Kati bali ba candidate ababiri omu bamugamba Munyarwanda n'omulala bamugamba Munyarwanda naye Banyankole bamwankole. Kati babanga abasatu bamwankole abana b'e Buganda omu yekka yewe Bugisu. Tunulya demographies ezo obuuze ekizigendererwamu kiki. Tuyinza okutuuka ku mulamwa, tuyinza okuwangula. Bwe tunaba tuwangula ani agenda okuwangula ani? Simanyi lwaki jjajjange Kayiira tewamulabye bwe yakyadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Uganda officials endorsed Kyagulanyi najja ne Oweekitiibwa Mulwanyammuli Mwogerere ne Dani Muliika n'abalala n'ebibazze nabyo kyekikulu. Babadde n'engabo babadde n'effumu. Obubonero obwo bukulu nnyo era njagala otunule wano gye tulaga nti ne Museveni agenda kukolayo kammokale akalimu abalogobe oba abasezi be nabo bamuwe ebintu bye bimu ebifaanana ebyaweereddwa Kyagulanyi wadde banaaba tebamanyi makulu gali mu kiri. Naye jjukira nti abalaguzi bwe bajja eri kabaka okukola ki okuwaayo bye bawaayo. Musa bwe yakuba omuggo gwe ne gufuuka omusota nabo baafuusa emiggo gyabwe emisota. Kati ebyo bibaawo nti buli awali ekikifaanana buli woolaba original wateeka okubeerawo duplicate. Si duplicate wateeka okubeerawo fake kubanga duplicate is a replica of the original. Duplicate eva mu original oba onaabuluddemu naye waliwo fake efaananira ddala original naye teyina kakwate konna kuki ku original. Kati bajjajjaffe bali nga bajja ewa Kyagulanyi abo nga bw'obalabye mu ssanyu eringi era n'okulyayo ne balyayo. Buuza Kyagulanyi yabayise bebereese oba balina obubaka obukusike
obubaleeta eri Kyagulanyi. Naye obubaka obukusika obwo bubaleeta eri Kyagulanyi. Ewa Kyagulanyi wano kati watuukiridde okurisiivinga obubaka obwo. Bwe waba tewatuukiridde kusirisiivinga obubaka obwo, kiki ekigaanye okutuukirira? Kifaanako ng'omuntu wanakuwa keeke ey'amazaalibwa go. Naye ate nga bakuleetera keeke ne bajja basanga awakaawo nga waliwo empitambi. Ng'era empitambi obwana bwagizanyiddemu ne bugikwata nako ne bugisiiga ku mmeeza. Ne balyoka batuuza keeke ku mmeeza. Keeke gye baleese nnungi, naye ku mmeeza kwetudde kukyafu. Kitegeeza ki? Ti keeke eyo si yakuliibwa. Yawo yanjagala lero byogera mu Luganda. Era tombuuze ebibuuzo ebingi. Njagala abantegera basigale nga bantegedde, abatategedde babireke, abatategedde basigale nga tebatategedde. No programu si yaabwe. Programu si yaabwe bategeera naddala zino eddakiika z'endimu zino. Kati bw'omala okutunula awo weebuuze ekibuuzo kyo kibadde kigamba nti Uganda decides 2026. Kiki kyendaba mu ekyo? Nonsomera buli muntu gy'agenza okukuba enkuŋŋaana ze. Bw'omaze okusoma buli muntu gy'agenda okukuba enkuŋŋaana ze, njagala otune mu lukuŋŋaana olwasooka olwa Kyagulanyi ng'ali e Nateete. Tunuulira abavubuka abajja bayiringusa ekifaananyi kya Kyagulanyi nga bali ku bubeeringi. Omusajja yalina kapisito nga takakwese munda, kubanga ffe mu byekijaasi bw'oba ne pisito ng'oli mu plain clothes eteekwa kuba nkweke nga terabika. Pisito erabika n'ogiraba ng'erabika wano, nannyini yateekwa kuba mu uniform. Bw'oba mu uniform, pisito erina ekiraato kyayo ky'osiba mu kiwato, then n'ogisa mu kiki, mu kiraato kyayo mweteekwa okutuula. Naye tuli omusajja ali mu plain clothes nga pisito eri supposed kubeera nkweke, naye ng'agirina wano. N'akwata ekifaananyi kya Kyagulanyi n'akiyuza. Bw'amala okukiyuza, abavubuka abakibaddeko ababiri ne bamulumba. N'ajjayo pisito ye n'agikookinga. Bw'agikookinga ne basigala nga bamulumba. Abapoliisi abali mu ngoye abali mu uniform ya poliisi ey'amadowadowa ya operation ne bamulumba. Ne wabawo n'owa military ow'amagye naye n'amulumba, ne sayidi eno ne balumba abavubuka abo. Owa kamera taddamu kutulaga kiddako. Ekyo kirabye? Kati waliwo omusajja omulala era naye gwe babadde batulaga ku social media ng'akutte ejjambiya, nga waliwo akalenzi katoototo nga kalina t-shirt ya bbulu nga ggwe nga kamukutte omukono. Bali ne bamugamba nti muleke. Bwe baamulese n'akwata ejjambiya n'atandika ottematema Kyagulanyi. Posta soka tuddeyo e Magere mu olukyala lwa Kyagulanyi we yakyazizza ba officials ba Buganda. Anti nkutwala wali y'okutematema posta eyo. Ono omusirikale ajjayo emmundu ayuziza ekifaananyi kya Kyagulanyi, ayagala okubakuba mukwanaganye n'abazze e Magere. Sijja kubuuza bingi leero nga baleese obubaka bwabwe. Ebintu ebyo bamuwadde ze tuyita instruments of power. Those are not instruments of power, but instruments. Ezo instruments za lutabaalo. Kitegeeza ti Kyagulanyi mugabe. Yakwasiddwa effumu n'engabo, agenda atabaale. Agenda kutabaala ani? Era agenda kutabaala ki? Mu lutabaalo olwo ffe tumusuubira kuzza ki? Naye omugabe yenna bw'aba agenda mu lutalo talwana bw'omu, wadde nga ku lutalo yasingako obukugu, yasingako n'obumanyi, yasingako n'okutegeera, nga ne bwotta omugabe yennyini olutalo luba luwedde. Kaakati kuba tooki mu bantu Kyagulanyi bagenda nabo mu lutabaalo ku ngabo n'amafumu agamuweereddwa. Bw'obakubamu tooki bw'oti n'obalaba
bayinza okutuuka olutabaalo gye lunagguka nga tebasobezza ngabo n'amafumu gano. Bano baali nabo kubanga engabo bwekuweebwa kulibaako ebyobuwangwa n'ennono bigenderako, eriko ebigenderako nti tojja kutabaala nayo nga toli mu bwerende. Mu bwerende kikyotegeeza naggambye lwa ngenda kwogera Luganda. Okay. Omuntu anaagenda omugabe w'olutabaalo ng'agenda mu lutabaalo amala mu bwerende ennaku 9 n'alyoka agenda okutabaala nga muyonjo. Kibayita obwerende kwe kubeera nga teweegasse na mukazi. Kati nkutegedde. N'olyoka okwata engabo eyo n'amafumu n'osaba nga buli kyosaba mu ngabo eyo kitambuliramu ng'era kikola n'ogenda ku lutabaalo. Kitegeeza ki? Nti bw'onaakwata engabo eyo n'amafumu go na bonna abakwetoolodde buli anaagikwatako ateekwa okuba nga ali kiriini. Atali kiriini bw'agikwatako amaanyi gajja kutoloka gakole ki? Gagende. Gw'osigale nga okuuma lubugo nga ne lubaale takola ki? Nga taliimu. Kati bajjajjaffe nga bazze Kyagulanyi nga bwe tumulaba bino abimanyi abitegeera era n'ekyokukola akimanyi. Bali abamulinaanye kikulu. Twabadde Ishaka we twatuuse okuva Eryantonde olubbala ku tawuni y'Eryantonde nokka wansi otandika okulinnya Kiruhura district okutuuka Ishaka twasanze ebifaananyi bya Nuupu kimu bwe kiti. Ate twakisanze Ishaka. Kankubulire ne candidate yakibaddeko. Omanye candidate yabadde ku kifaananyi ekyo babadde bamuyitaani? Babadde bamuyita Kaiza Musitafa Lutamirika Weshema. Awo siinaawo kipande awo nawandiisewo buwandiisi. Ye Kaiza Musitafa Lutamirika Weshema. Ne tuddamu ne tusanga omulala Ishaka. Wano Shema ono Kaiza Lutamirika Oweshema ayagala bwa meya bwawo. Kati tuddamu ne tusanga omulala bamuyita Deo ayebazibwe. Ye meya we Ishaka. Anoonya nkugamba ebifaananyi bya Nuupu. Ye meya kati yanoonya obwa meya. Anoonya bwa meya. Naye ng'ebifaananyi tulabye bimeka? 2. Sigamba nti waliwo ebya meya 8 ng'obiraba ku kkubo. Twalabye ekya meya oyo kimu n'ekya Kaiza kiki. Kati Sewandagi andi wuliriza njagala kulaga bwe tukitwala ng'ekyo kiriyo kimu. Ne tunoonyayo ekifaananyi ekirala ekiriko omuntu eyeesimbyewo nga si Muganda. Tugamba nga si weeri. Twasanze bamuyita nga si Munyankole. Nga si Munyankole. Erinnya lye babadde bamuyita Kato Eni Isaac. Naye ekyasinze okutunyiiza ng'ate ali ku kaadi ya NRM. Kati Kato kitegeeza taba Munyankole. Bwe twagenza okunoonyereza ne batugamba nti ebyo ebya Kato yabifuna wammwe eyo Buganda, naye Eni eri gy'asirisa yerimu erinnya lye ery'Ekinyankole. Musajja Munyankole. Lwaki bino mbikulaga? Batandikidde gye nagambye nti Lugongo yaba yagenza okwogera Olunyankole ne lumuggwako n'ayogera Oluganda. Nze nekyo kyansanyusizza omuntu okuba ng'asobola okugenda mu Ankole n'ayogera Luganda. Ate ne balutegeera bulungi. Era obalabe nga bakuba mu ngalo. Kuba oneno ojja n'oyogera Olunyankole yogera Oluganda. Kati gattako omukyala gw'eggambe gwe twasanze Ishaka. Yababuuzizza era dde. Nange gye nkubuuzizza. Ng'abimanyi. Ate ne mu ttawuni wonna Ishaka kuba ffe twadde tetumanyi Lunyankole nga twogera Luganda n'ababodaboda abatutambuza nja kukubuulira. N'ababodaboda abatambuza kifaanako era nga bwe simanyi Luzungu. Tokimanyi nti Oluzungu lwo lutegeera. Sirumanyi. Wali wagamba nti olumanyi? Simanyi Luzungu. Oyo muleke. Kati nga bwe simanyi Luzungu n'Olunyankole sirikola ki? Sirumanyi. Nga bonna boogera Luganda. Buuzaamu ekibuuzo kojja. Nsonga ki
etuusa abantu abo nga bwe tujja mu debate ya national language balumano ogwengulu okulaba nga Oluganda tefuuka national language. Tewali nsonga. Teyinza kubanga teriiwo. Nze ndaba nti Oluganda buli omu olaba teriiwo. Katandika gifuule research question. Okola okunoonyerezaako nti omuntu abanga osobola okwogera Oluganda okuva wano paka e Bushenyi. Nsonga ki etuusa omuntu w'e Bushenyi okuyimirira ku folowa ya parliament nga tunoonya national language n'akalambira n'agamba nti Oluganda terusaana kuba national language, twogere Oluswayiri nga bw'oyimirira mu Ishaka okwogeramu Oluswayiri ku buli bantu 10 abasobola okutegeera bayinza kubaaba omu n'obutakutegeera, naye ng'ate ku buli bantu 10 tolina kugamba Luganda nga talumanyi. Kituufu. Atalumanyi byoyogera abiwulira n'akuddamu mu Lunyankole. Tegeeza abantu bano singa bali basobola n'osengula State House okuva wano mu Buganda bali basobola ogijjawo. Ekizibu kimu kyokka ekibagaana wano baateekawo eno business hub. Kati bo balowooza nti bava wano ne baddayo eri bagenda kudda mu bwavu, ebyenfuna byabwe bijja kudobonkana. Kati bo batunulira ssente eziva wano ze babalaze zibatwala. Nga bw'olaba omulenzi omuto ekimugaana okuva ku luggi ewa kitaawe alowooza nti bw'anaagenda ajja kubulwa ekyokulya, alowooza bw'anaagenda tajja kumalako. Naye ensi bwetyo bwefaanana bw'okyali mulenzi muto. Kati ninyo mbadde saagala tugende nnyawo. Nnyala tusooka tuddeyo wano eno Ssewandagi Omuganda Sentamu Mukasa ayeddira Embogo. Ku byabadde e Magere nga abaaliko bakatikkiro bannaddiini be nnalabye akulira ekika ky'Embogo si ye owammwe nga bazze e Magere ne bakwasa Kyagulanyi bye bamukwasiza. Tusobola nti Buganda yendoosinze Kyagulanyi. Abaganda bakola Buganda ekigambo Buganda era ntera nnyo kigamba abantu nti tennabaayo bufuzi bwansikirano mu nsi yonna bwalwanyisiddwa kwenkana Buganda. Naye omuzungu n'omusigire w'omuzungu, omuzungu bayita omukoloni, n'omukoloni omuddugavu, omuzungu tuyita omukoloni omweru, n'omukoloni omuddugavu, ensonga ebalemesezza okusaanyawo Buganda eri egi. Bw'onoonya kye bayita Buganda tokiraba, naye nga ffe tukimanyi. Kati kankuwa ekyokulabirako. Dawudi ng'agenda okulya obufuzi bwa Sawulo yali nnabbi. Mukama gwe yatuma n'amugamba nti genda omufuka amafuta ku bigere bye. N'agamufukako ne kitandikira awo. Naye nga Katonda muye mwakoze eki? Mwayise. Kati abasinga obungi Buganda buli lw'ogyogerako bo balaba kabaka. That's why Obote yalowooza nti ajja kujjawo kabaka Buganda eveewo. Kati Museveni kye yakola kwe kukomyawo kabaka ne yeeyambisa Abaganda anoonye Buganda weeri asaanyewo Buganda. Tosobola kukijjamu nti Buganda yayendoosinze Kyagulanyi, naye tosobola kukigamba nti Obwakabaka bwa Buganda bwayendoosinze Kyagulanyi. Ebiro ebyo byawula. Byawula. Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Buganda yeeyo erimu emyoyo n'abantu. Emyoyo egirya emmere n'emyoyo egitalya mmere. Naye mu Bwakabaka bwe twogera ku Bwakabaka, emyoyo egirabwako gyonna mu Bwakabaka girya emmere. Egitalya mmere giri mu Buganda. Eri gye twogerako era gye gikuuma Obwakabaka. Gyo mikuumi gye tukola ki? Gye tuli. Naye eyatutte engabo eyo n'akwata n'effumu era n'agenda ewa Kyagulanyi, tonnamanya ani yamutumye. Kubanga teyakedde ku makya n'aloota buloosi oba n'agamba bugambi nti nze ngenda kulaba muzzukulu wange Kyagulanyi, kankwate engabo eno n'effumu ngende mbimuwe agende atabaale. Waliwo omusajja emukono baamuyitanga Kiwanuka Musisi.
obadde mwana muto naye mu 96 yatika Museveni olubengo. Abantu bagamba atamuzadde amutika lubengo naye Kiwanuka Musaayi n'ebigambo byayogera Museveni mu 96. Omuntu waddamu n'awuliriza ebigambo Kiwanuka Musibi yagamba Museveni ng'amutika olubengo olwo bw'obitunulira olwaliro bikwanaganya n'omanya lwaki Museveni atufuze emyaka 4 mu 5 ate ng'ayinza n'okuweza 5 bw'ataabe Katonda. Najirya anoonya 4 mu 5 anti nze nagamba nti 5 yagiwangula dda. Gino cyane giddako nakugamba nti yagikola ki yagiwangula. Lwaki yagiwangula yeri gyenvudde gyenkugambye nti okuva erya Ntonde okutuuka eishaka nga wali ebipande by'NUP bimeka 2 bwe bibaawo 2 ne tubuuza omuvubuka nti lwaki ebisingano bya NRM nti wano waliwo omulala ayogera n'ebibiina ebirala bimwogerako bireewa mu Kampala ffe tubimanyi. Ne tumubuuza nti kati ate ekibiina ekirala kisobola wano kyani kya Besigye konze ekibiina kya Besigye bakiyita batya PFF era ne bakandidati bayo bangi bajja kuwangula NRM. Naye ng'e Kampala PFF bwe yagamba nti ffe tetusimbyewo candidate tugenda kuwagira Kyagulanyi. Ojjukira omwogezi wa NUP byaddamu aba PFF mwogezi si Waiswa si Waiswa abadde mukono ono Senyonyi si Gwampitano ne tubikubaganyako n'ebirowoozo yagamba nti abategedde muli bambega temutwegattako ffe tetubaagala. Tasobola kyogera direct ayina gy'ayogeramu naye kati gwa kusoma olukolo sofa n'okisoma nti yategeeza nti mwe bambega tetubeetaaga. Kaakati jjajja atebe yawadde olutabaalo kyekiri kyenkugambye jjajja yabawadde effumu n'engabo bagende batabaale naye bano abamulinaanye bajja okugamba nti munkwatireko nga oba afunya ku mpale alwane n'omulabe oba ng'ayagala okusangula entuuyo baate emikono gyabwe si mirongoofu tegikwata ku ngabo bwe ginaamala ogikwatako engabo egenda kufuluka olwo olutalo tulaba nga tuluwangula mwate musala luwangula ntoza kyombuuza kati ansi ogizeemu. So kati Luli yakomawo n'abanyumiza olutabaalo nga bwe lwali because bw'ogenda kuba yagenda mu lutabaalo Luli kyentera okukkiriza nti bwe bakuwa olutabaalo Kabaka mu Buganda wano ayina amafumu n'engabo engabo ebyo bagiyita kamaanyi era ffe ab'embogo ffe tugikwata. Kabaka bw'amala okuwa omugabe olutabaalo n'ogenda n'otabaala abagabe bangi baafiirangayo kubanga entabaalo zaffe zaabeeranga Bunyole eyo. Abaddanga okunyumya entabaalo baabeeranga abo abatiitiiza abaali bawerekedde omugabe era bwe baddukanga ne baleeta amawulire n'engabo ezo nnyingi n'amafumu Bunyole yabiwamba n'ebitwala kubanga bwe yattanga omugabe ng'ebikola ki Kabaka n'addamu n'afuna ebipya. Naye omugabe bw'akomawo nga mulamu olina okugenda ewa Kabaka n'owoza olutabaalo n'ozzaayo engabo n'amafumu bye yakuwa. Bwe wasigalanga eyo emaganjo gwe ne weetulireyo n'omunyago kubanga wagendanga ewa Kabaka n'omunyago kwabanga kunyaga ebyobugagga abakazi n'abaddu n'ogenda mu lubiri Kabaka n'alondamu ebirala n'abikulekera n'agamba nti abokola ki twala. Kati wasigalanga eyo n'otajja kuwoza lutabaalo abanga onyaze Kabaka era Kabaka yasindikanga omulala n'ajja n'akutabaala na byonna biwanyaga n'abikola ki n'abikunyagako n'abitwala. Kakati omugabo okuddayo okuwuza olutabaalo gye yajja olutabaalo ekyo kiba wakati we ne Katonda we. Kati oyinza kukimbuuza nti Luli yaddayo n'agaba olutabaalo naye senga teyaddayo kunyumya lutabaalo amafumu ago n'engabo yalibadde yakyabiri n'ewuwe obizzaayo. Yes anti olaba ayinza obutabaggwe lutabaalo ne baluwa omulala. Kati ekyo kyokka akabonero okulaba nga bibadde wano kiraga nti yabikola ki yabizzaayo. Tutabaala entabaalo zino nnyingi era nzola omuntu oli abaana awo nga batuvuma oli n'akuvuma nga tamanyi na nsonga
nkulu kweva. Abantu bangi abakola ebintu nga ne Kyagulanyi tamanyi nti bakola ebintu. Buganda eri mu buwambe. Mwami Museveni yagenda n'akola emikolo gye nga bwe yagikola. Buganda nemukkiririzaamu ng'omulwanyi ne bamuwa omaanyi n'obuyinza agenda atabaale alwana azzeewo Buganda. Museveni bwe yagenda n'alwana ate Obuganda teyabuzzaawo, ye yatandika kwekkusa na kulya Buganda. Nga bagamba yakomyawo obwakabaka. Tewaliwo bwakabaka, waliwo kabaka. Ye yamukomyawo. Obo teyajjawo kabaka n'atulekera obwakabaka. Era netutambula nabo kubanga Buganda ne baddewo emifunda nnyingi nga tewali kabaka. Museveni kye yakola yamanya nti Buganda bwebaawo nga tewali kabaka esobola okubaawo, naye bw'okomyawo kabaka n'ojjawo Buganda, kabaka agwa automatically. Kifaanako ng'omuti waggulu nga waliwo ensolo erinnye waggulu ne yeekwekayo, engo oba eggunju lyalidde enkoko yo ne liwalampa waggulu ku muti singa liba lisobola okuwalampa. Bw'otema omuti gwo kwennyini ne gugwa wansi, ensolo naye ejja kugwa. Ensowera bwe zibeera wano bw'ojjawo ekiwunya n'ensowera zikola ki? Zivaawo. Ekyo Museveni kye yabala. Kwe kuzzaawo kabaka amuyambe okugjawo Buganda nga ffe tulolobalidde ku kabaka yajjewo buki ajjewo Buganda. Kati abalwana entalo zino ez'okuzzaawo Buganda n'okununula Obuganda bangi nnyo ne Kyagulanyi baatamanyi. Ekibi nti gino emiyaayu egimwetoolodde ate abo abalwana entalo ziri ez'omwoyo begirwanyisa nga tegimanyi mu butamanya. Olwamanyi nazo Stella Nyanzi mulaba golooza byali akola yalinga nga abikola ku lulwe oba golooza mulalu bulalu. Omuntu alina diguli 2 3 Dr. Stella Nyanzi n'omulaba nga akola ebyo gole muyita mulalu oba olowooza tategeera. Entalo ezo Museveni omukono guli gikola omukono gwandika mu Bayibuli mu Numbers mene tekel upalzin, bubaliddwa bugereddwa bugabiddwa. Ogwo omukono gwawandiika dda ku bwakabaka bwa Museveni. Museveni afuba nnyo okulaba nga gwe babugabira ye mutabani we, naye omukono ekigambo gwe kyagamba okuwa obubaka obwo si ye Museveni. Naye omugabe yenna asobola okufaanana nga bwe walaba Musa. Musa yajja abaana ba Isirayiri mu ddungu ne batambula emyaka 40. Mu myaka 4 egyo nga batambula okuva mu ddungu nga Musa ye mukama waabwe era nga yamanyi yali bakabaka waabwe nga batuuse mu nsi enkola ki? Ensuubize. Ku lunaku olusembayo ng'abaana amazzi gabuze, Mukama Katonda abawa amazzi, Musa n'alagirwa akube ku lwazi abaana ba Isirayiri bafuna amazzi. Musa n'abuusabuusa obuyinza bwa Katonda bwakuba ku lwazi omulundi ogw'okumeka. Mukama Katonda n'anyiiga nnyo n'agamba nti Musa n'okutwala sikyakututte, tojja kutuusa abaana bange mu nsi nkola ki? Nsuubize. N'amugamba nti jangu kutwale nkulengezeeyo nkulage ne bwali bufaanana. Ebyawandiikibwa bigamba nti Katonda n'atta Musa, tebikubuli oba yamutwala mu ggulu oba yamuziika mu ttaka. Musa bwe baamugya mu bantu yakola ki? Teyadda. Baateekawo obuteesi mulala. Yoswa si yaddawo. Yoswa n'alyoka alwana entalo olw'Egibuyooni lwe yayimiriza enjuba n'etakola ki n'etagenda nga bakutte emikono gye olwo ejakkanga giti. Ebyo biri mu Bayibuli. Ojja kugamba nti omusajja asinga mu nsozi bino bimanyi otya? Tukola kunoonyereza. Oli mukwano gwange w'e Canada kye njagala mugambe nti tuba tubimanyi okusinga abalala. Kaakati ne Kyagulanyi mutunuulira ng'ayinza okugoberera Musa. Wadde nga ye mugabe omulonde n'ebikozesebwa bimuweereddwa atuuse olutabaalo mu maaso, naye abamwetoolodde bayinza okumuviirako obutatutuusa gye tulaga. Kati ekizibu ekitwolekedde bw'aba si Kyagulanyi ani alituggusa? Ekyo tulina kukisaba busabi. Wonna Sewanda leero tugenda koma wano ndowooza. Tugenda wano leero. Program tebadde nga ziri eza bulijjo. Tebadde nga era abanagitegeera bebo bennyini be tugikoledde. Bebo bennyini be tugikoledde. Si batwala tugende.
bwe tuba betwogedde tobitegedde kiriza nti waliwo nanyini waabyo biganye okujjako nga tulina kirala kyetwagala twongere mu mulamwa gwaffe eno wansi wabadde oyagala tuseeyo ki ekirala kubanga omulamwa gwabadde mugazi naye wetugenze wano njala kino tesala tukijabulula ennyo kibaddemu ebyobuwangwa bingi ennono n'okutegeera ensonga zonna naye nkwebazizza olwaleero buli wentera okwogera mu bintu ebyekikolosofa bwe bityo oyagala nnyo okusimanziyo kasita gwe wenyini waŋŋambye nti sagala bibuuzo bingi abaana ategeera bajja tegeera awo nenga watujja tambula wetu kale nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bubeere bwa Kyagulanyi ng'omuntu bw'abanga ddala akyakkiriza nti ali mu struggle naye ne bw'abanga struggle yagivaamu omanyi waliwo ekintu ky'oyingiramu kifaanako ng'omukyala okugenda mu laavu n'omusajja kasita omala okufuna olubuto ebyolubuto batokyabiinako kontro ne bw'olugjamu osobola okufa ne bw'oba ozaala osobola okufa olina kuguma n'ogamba nti omwana kamukole ki kati Kyagulanyi alina kwejjako abanoonya ebifo abatali mu abaava mu struggle ne bagenda mu revolution ey'okwenunula bakayanira ebifo bafune ebifo n'ababirina banyweze ebifo mu bakola ki eyo si ye struggle yakujjako nakyemalira waliwo ekibi omanyi ekintu ekimu kisobola okuba ekibi naye ne kiyambako abalala Wayiso Mufumbiro sigamba nti ndi musanyufu nga bamusibye naye mu kaseera kano okubanga eddoboozi lya Wayiso Mufumbiro mu bigambo ebyogerebwa teririimu ati sikira kikituyambyeko okubaako emmeeme ezitebenkera kubanga singa teyali Wayiso Mufumbiro nze naalitabukidde ki ne Lukanga mpozi ye yabatabula naye ne nkugamba nti musajja w'Olukanga si mulungi wamulabye nga abeebuyike bamukubaganyako ebirowoozo nja kuwa vidiyo nga bayomba Lukanga ne Namugga bafuuse ekizibu mu constituency atali musiraamu si wakwebwa kaadi ya Nuupu Lukanga ne kaadi zino eza kansala ye yazisalawo ennyo atali musiraamu si wakugifunako kuba nalabye Chairman w'Enjeru municipality ng'akuba emmeeza owa NUP sekutale wa NUP w'Enjeru ng'akulaga n'empapula nti baamulominatinga baamukiriza n'omukkiriza ne bamuteerako ne sitampu nti yafunye kaadi ne bukya nga Lukanga yabikyusizza bwe bityo bwe bibaawo bw'ate obufa magoba oyoza bulungi nnyo olugoye ne lutukula si kwanika mu ttaka yanika mu ttaka akazi olutukula n'onyumunguza mu kitaba ettaka tulyanikako engoye bulijjo era zivaako nga nkalu ngeno esaati yange enjeru ogyanika ku ttaka neevaako naye tosobola kuginyumunguza mu kitaba neekola ki sewanda tugenda koma wano neevaamu tugenda koma wano saagala twongereko nnyo program tusooke tugirekeraawo tetugenda gitwala nnyo waggulu wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kumalawo ne Ssentamu Mukasa Ssewandagi tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.